ekisookera ddala mbadde njagala kukulabako ng'otudde mu katebe ebbali nga waliwo abaana abalala abazannya nga naye awaadi ze bazannya nga ziri nga tuziyita the Ebenezer Award tuli waadingayo abaana abalala betugulumiinze nga bavudde mu musingi gwammwe kubanga kiruma nnyo omuntu omu kuba tuli mu generation nti Ebenezer saa yakati ogenda kulaba ng'egenda yeesokolamu abantu ono agenze bweru takomyewo n'agenze London takomyewo n'agenze wano takomyewo ne talent ezo zigenda zifa mpola n'olw'ensonga eyo olaba otya bwabangayo Ebenezer Award ne zijja ne mu masomero eno generation kubanga ne muba temukyazannya enkya erinnya Ebenezer lisigala weeriridde nnyo nga n'omwana wa myaka 20 maaso nga lijja kusigalawo nga tulina Palm Award zisimanyi gye zaava ne Ebenezer Award ku myaka Ebenezer gyemazeewo tesobola kubaayo n'abaana beewa accolades mu masomero tugamba bano bazanye bulungi somero bweriti mu masomero ag'enjawulo era bwe tutegeka abazadde ne babasabayo kasente lwaki sente tulina funa za show zokka ekintu ekyo nsuubira bulungi nti singa oba okitandiseeko okesesa bulungi nnyo awaadi ezo ne zigenda mu masomero kubanga sisuubira nti basobola okuloota omuntu ayina ekitone mu bintu ebyo n'olonda omuntu ng'olonze bubi nga gwe jjaaji ow'okundikko nalabako omukulu waffe Alex Mukulu balina ekintu kye baali batandise ekyayolesa ekitone nensuubira ne Ebenezer Award bwejja nga buli mwaka tunominatingayoko ku baana ab'enjawulo abaperformance obulungi era ne batambulira mu ngatto ezo kubanga kati generation gyeraga abantu bagenda kulinnyanga ennyonyi buli lunaku osanga omuntu eyazannya paati eyo nga taliiwo nenga waliwo abantu abasobola okukola kyeyali akoze naye nga tebalina confidence ebaleeta waggulu so ekyo mbadde nkusaba mukulu wange okitunulemu nnyo kirowoozo kirungi Ebenezer eno singa abanga ne mu masomero eyingiramu ne talinda kutegeka kivulu kimu kiswaza nnyo okusanga legend ku booda ate nga tetugamba nti obutalinnya booda kyekitegeeza nti legend taba tayina ne legend yalya ku endorsements mu bintu ebyenjawulo n'ali kulabyeko ku Lubiri Secondary nga wooli ku Ebenezer Award nkulabyeko ku Nali SS ku Ebenezer Award kitegeeza amasomero ago gonna gali mu Uganda begala amasomero 5 gwe nga legend owummula okyali mu supu n'owummula ate n'otunuulira abalala abajja ne tubeeranga n'okukulabako mu myaka 5 olabikako gumu kitegeeza tulina osasula sente nnyingi ennyo okulaba show nga mwoli ate naali kwagadde okulabako nga jjaaji si kuwummulira ku mulimu nga balubu naye nange nkulabeko nga jjaaji ebbali ng'oselekitinga omwana akoze obulungi esebo kinnuma nnyo okulaba legend nga talesewo omukululo okugenda musigaza mu bantu kituufu tulina abantu nga Muhammad Ali mukubi wa bikonde tewali jimu gy'osobola gendamu ng'ekuba bikonde n'otasanga mu kifaananyi kya Muhammad Ali Dr. Bosona aluddewo lwaki ye ekifaananyi kye tukisanga mu buli wantu we bazannya katemba nga nakyo weekiri lwaki tetusanga yakafaananyi ka Ebenezer lwaki awaadi ezo tezigenda buli wamu kyentegeeza nti kati byokozeeko n'amaanyi go biwedde nze nakula nfulira erinnya nakawunde ne naddamu okulaba nakawunde ng'ali ku kyeyo ne ŋŋamba erinnya lino nakawunde twakula tuliraba naye erinnya eryo lituuka litya ne lizaanawo nze nnumwa nnyo ng'ekitone kyonna ekibaddewo emyaka 2 plus abantu obutakkowa myaka 2 ng'okyategeka ne bajja si kintu kitono naye ffe twagala omuntu aluddewo emyaka 2 abeereko mu katebe naawe olabeko nange omuto azze bwenzannya empaka ezo tugambe awaadi zigenda kubeerayo okwo kwe kubadde okuteesa kwange mwami professor ekigambo kirungi nnyo kubanga nange kampeni yange yakumakinga sure nti sireka gap oba kituli mu industry nga nfuddewo so ebigambo byo bibadde birungi nnyo kyova olaba nti ne show eno gye njagala okukola nga 29 August njagala ku launching a foundation kubanga mu ghetto omwo mulimu babosa abaana balina talent naye nga tebalina busobozi nabo ne tubajjayo ne tugezaako okuba traininga mu ngeri eyo so eyo ye kampeni yange kati gye ndiko so ekintu kyoyogedde nakyo ekyo kyo ngenda kukitwala mu bannange tukyogereko tulabe